Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Kati Gayo omusirikale yali ankwana tweyagala ebyaddala kyo kituufu kyonze kuva dda nga nali njagala okuba omusirikale ate wange weyagaana n'atugobya n'abasajja abasirikale ewaka naga ati muleetanga wano omusajja omusirikale kati nze olw'okuba I had that nga mpulira nkyagala nze njagala okwambala ku red top ekyambalo ky'ebiyombola nga kinzita nayagala omusirikale oyo sigamba nti oba namwagala nti oba omutima gwe gwasookayo omutima si gwe gwasookayo nasooka kwegomba kegamba neri kye nali nina kiri kuva mu buto nti njagala obusirikale kati kyekyasooka nayo nga sinaba nakuwaayo omutima netweyagala netutundula vanire eyasooka yali wa mu nsiko nga tutundula vanire nga tulina nga nva ku mulimu nga tulina nga sinze mugasige nakuyingiza ku mulimu wano wenkolera kuba tatange yali asasula wenkolera nyamwanze sijja kuyingiza mu nju ya kitange kati nga tuba tutambula one night not evening night kati nga omanyi babasirikale tebati tuba tuli eyo ku nsiko tukumba nebitukwatira eyo vanira n'atundulwa ewatali kkebera netuddamu omulundi omulala nebitukwatirayo nga tulina eyo gye tutambulira evening nga wabeerayo omwezi nga gukuba omanyi saidi zeeyo waffe Entebbe omwezi gwe guba gukuba ku nnyanja guba gukuba ebiri serious kati nga wanyuma okutambulira okulaba nga kale nga kasinare kaba kakabi kavyu kakabi akawewo kiriya nga bitukwatira eyo nga vanira tutundula tewali kkebeza tutuuka ekiseera tusanga omutanzira kawummula kati nange wonfuna chance egenda okukola ki ogendako ewa boyfriend nga tugenda ewe first time nga tugenda ewa bwanambuze ewaabwe waka wa maama we kitaawe yandazeeyo nga mukazi we nga obimanyi kuba kati ye omusirikale yali yazimba eyo ewaabwe ewa taata we nga gye yazimba eyo gye bamuzaala kati tuba ogumulundi gumu netuddamu era omulundi omulala nga naye ye taata amanyi we are friends nga akimanyi nti olw'okuba nali njagala okuba omusirikale kati nga amanyi yensonga lwaki mbeera n'oyo Gayi naye nga abamanyi we mba nvuddewo nendekawo sisita yange ku dduuka yaaba ewaka bamanya nga ngenze wa boyfriend mala kuba bo balina boyfriend gwe baali banjagaliza balina n'ekibozibozi kyempulidde olwaleero ekirala kya 2 years back omuwala eyagamba eyafumbirwa omusajja naye nga abafamire ye nemugamba mbu bagenda mukwata amagulu simanya bamugaziye ebigere n'emikono bagisibe ku kitanda omusajja ajje amwebakeko olw'okuba nga ye famire gwe yagala awase. It happened to me even but they didn't do that to me naye nga bagamba nga Gayi banforcinga ne bagamba Gayi simuyagala era okomekereza byayonooneka byabeera bibi in the end. That's a story for another day. Byabeera bibi kati nga tugenda omulundi ogwokubiri era nga kalipa nga aluma vanira nga aluma atutundula maama nze omulundi ogwokusatu mpitayita mu waleti ye mu nsawo yateranga okumpa amasasi ng'ebirabo ebiseera ebisinga obungi bwe yabanga asanyuse ajja kuleetera essasi eddamba era ne sisitole yagamba mbu yayitarabanga ku ssasi yannewuunyisa nze nkuze ngalaba nenkitegeera nti mu nsi wali abantu bamwe abatamanyi bwe gafaanana ate nze nali sikimanyi nti eriyo omuntu omukulu ali above 20 years atamanyi sasi we lifaanana kati nga leetera eddamba olumu nga kuleetera eri ekitundu ganaga bamaze okukubisa kati nga ngalina mu ruumu yange waka kati kwolwo olunaku bankebera mu waleti ye nakwata waleti ye nempuliramu ekintu ekikalubanga essasi nengamba ono atambula n'essasi mu waleti ngenda okeberamu nga kituufu omweriri atambula n'essasi mu waleti nengamba lino teyali mpadde yali erabidde nengenda okugijjamu mpulirira nyiganyiga mulimu ekirala ekikaluba bino abakazi betwemakula nga nka waleti nga nva ku biteeso bya kisenga bye yambulirira waleti y'omusajja n'essimu byesonyiwe olwo nga mbivaako nga ngamba bino ebikaluba si ssasi lino essasi ery'ekitundu weritish wamma nga nkalirira waleti nga nsangamu empeke yalina library eyewaabwe kati nga bwe tuba tugenzeyo ng'omuvubuka tumugamba n'agenda n'awummula benifere tusigala ku kompyuta nga tukuba emiziki biki ffe nga tusigala ku mulimu kati ku library awo yali yagenze waabwe kuleeta byakulya nze nga nsigadde ku library nga yakutte boda n'agenda ewaabwe nga nsangamu empeke nga ndaba empeke nga nnene
kyenva nkola nakulosinga opposite w'ekkubo eno library opposite ekkubo nga waliyo clinic nga ngenda nga nsanga nga nziruka emisinde nga nkutte empeke zange ezo. I wanted to confirm I knew empeke ezo zaali zaaki, but I wanted to confirm because ze nalabako mu kulabako awo we batubuulirira nga bino straight talk biki eriyo eyo omukazi yalagako empeke za sirimu bwe zifaanana, naye ate yandagaza yatulagaza white. Kati ngeza white ezo zifaanana ne cipro, oba omanyi cipro wa typhoid. Kati nenga neze nasanga nga saagala kufaanagana ne cipro, nenga mbono cipro ARVs. Kati nenga sigenda kwefuula nnyo omugezi nenkubirawo ku Mr. Google, ngenda okulaba nga zifaanagana. Neze naba ku Mr. Google ARVs nenumba wansi ku kiriniki negamba omusawo nyina mukwano gwange mulese mu ruumu emmanju w'ebyo ebizimbe, ayingiddeyo ne boyfriend we bagenda kukyetuusaako, naye wensigadde eno naayina empeke zino zampadde azijja mu nsawo ya boyfriend we, teyeesiga boyfriend we. Zino empeke zaaki musawo nga ngamba dduka obatwalira obupiira konze zaaki nga gwe kugambye ezo empeke za siriimu nannyonnyola nagamba obatwalira obupiira obasa ekyo bajje beekebezerere nga omanyi abasawo. Kumbe yenze mwennyini mwenye naye okumanya this love is so stupid and blind the heart. There is a song by Selena Gomez I like, the heart wants what it wants. I like that song because for sure osobola okubeera mu love omutima ne gukuforcinga to do stupid things ng'obwongo tebukyategeera nga you're following your heart, ng'olinga kibebi ekita ekiyavula ogenda ku muliro ng'ogulaba gwaka nga kigulaba gwaka. That's how love can be sometimes if you don't use your brains well. Olwo olunaku lwennyini nga mbimanya nga ngula obukebera, ng'omusawo anguza obukebera ng'ombutwalire mukwano gwange, kumbe yenze mukwano gwange mwennyini. Tudde eka tumala okunyuka tudde waka mu nnyumba. Kati amusoboye tukuyisaawo kano twali twatundudde vanira ng'obuliri bubisi. Kati najja mufaliso omulala ateeka wansi nga nabumanyi twebake wano buli obuliri tubuleke, tebujja kwebakikamu enkuba etonnye obudde bunyogoga. Konsoke no problem nga tuka wansi ku mufaliso ogwa wansi nga mugamba nga nzijjayo obukebera nga mugamba omanyi kanjogere erinnya because this is not going to be shared. I think it's not going to be shared. Nga mugamba Ivy tiwangi njagala musaayi gwe wano. I have been doing this with you nga sikukeberanga, but this time round mpa ku musaayi gwe. Nangamba naawe mpa ogugwo. But remember, I think I have ever told you there is a certain day when namugamba nga njagala kutestinga ne mugamba nti nafunye siriimu n'olubuto. Yatya okufuna olubuto n'agamba bannaye taata wo ngenda muddawa kozi tatange yali taata wange nga musajja aweeka ekitiibwa ku kyalo ku kitundu yonna mu ntebe omwo abasinga obungi bamumanyi. Kati yatya nnyo olubuto n'okusinga siriimu ng'ate nze ku sayidi yange ntya nnyo siriimu okusinga olubuto neneesikamu. Kati we nasanga empeke it was a confirmation to me. Engamba for sure nenzijukira kali ke yaŋŋamba n'akyangamba nti bana taata wo ngenda mugamba atya ku lubuto nerabira nti ate teyeeraliikiridde kubanga alina siriimu nga namusiize because he wasn't my first catch. I had a boyfriend at my high school, so yasanga siri virgin. So we namugamba nti nina siriimu nali musuubira okutya lwayite yatya yatya lubuto. Kati nekindeetera wano nga nzudde empeke okunfaaminga. Awo netandika okuddamu akaabagezi naye olowooza kadda mukwano bebi yeetonda te nekyewuunyisa bebi okumukebera ng'ali negative. Era if you hear this story, share this with our sisters and brothers. These people, they can test negative for HIV. Mine tests negative. My guy tests negative. Why should I call him my guy, and why am I still calling him my guy? We are still communicating. Though twayawukana, we don't do ebintu nga sinnajja n'eno bingi nnyo ebyabaawo. My story is so long, bwengamba ojja kunyumiza yonna mpanvu. That's why you said ebisinga njikuweereza in 2 pieces nga nfunye ke bakonyeeko ne nkakuweerezaako
naye nga ba sisters ne ba brothers bagambye these people test negative. Ate sirimu taluma kifaanagana, aluma differently. Engeri gy'anayisamu omuntu alina omusayi gwa blood group eno si bwagenda okuyisamu alina blood group eno, bwagenda okuyisamu omuntu alya bw'ati si bwagenda okuyisamu omuntu alya mu ngeri endala. Kati kwegamba sirimu aluma bulala. Kati nze my guy test is negative and his blood group O, first of all, oli musirikale yeerabirira yeteekamu ssente. Tosobola mutuulira n'omusangako yadde enkovu ku mubiri gwe tekuli, okuggyako enkovu gye baamukuba ku lwange gy'alina mu mutwe. Gaye yali ankwana gye yamukuba, y'enkovu gy'alina ku mubiri gwe, naye teri kirala ky'alina ku mubiri gwe nti enkovu agirina. Atesitinga negative, alya bulungi, amira empekeze mu budde. Kati kwegamba kati ng'oyo omusanga ng'omutwala ng'omukebera nga bukya ku makya nga biwaba, ajja nakwegaana, asobola okwegaana nti nze saakusiga ewankebera tewansanga nga ndi mulamu. So basisters baffe bagende, ba brother bagende mpola, kuba sirimu waabo. Nze ekyamunzijjako ne twawukana, sijja kugamba nti we nasuula nti nalina sirimu we nakoma. Mukwano laavu yaffe yeeyongera ne tunyumira olukundo negolwo olunaku Vanilla yatundulwa, ebyembi bisekerwa ate nga tekuli gambuuts, cause story ya gambuuts eyo story for another day. Nayo ndigikunyumizaako we ndiba nsanzeyo ekibozibozi ekiri mu story ya gambuuts singa eyange, nayo ndigikunyumiza. Naye nagikunyumiza omusajja we yakka mwansi nga alinga akanika, mukama gambuuts nze siriziddira. Kati lumu nze ntandika n'ogenda, I felt so comfortable in that situation. Ntandika n'ogenda nga ku ddwaliro okunonera eddagala lye, nga nze gwolaba ssaawa 4 kasita ziwera nga tali ku mulimu, yakomyewo ewaka cause some things happened ne tutandika okuba nga tubeera nga mbeerawo we, though ye yali nga asigaddeyo ku mulimu gwe, bamusonyiwa n'asigalayo ku mulimu. Bamuwa punishments zaabwe nga bamanya abamagye babawa punishment awo biki ne waliko embeera gye bamuyisaamu awo enkakali, n'amala n'agisaavinga neggwa, then n'asigalayo ku mulimu. Naye nga buli we yajjanga ewaka nga tutundula Vanilla okutali gambuuts, kwegamba nga nze I felt so comfortable. Nayagala guy so stupid in love, so stupid, I was so stupid. Nkizuula kati tisiriimu mubi, naye nze we nali nga nze mulina gayiwa nga tolina ky'oŋŋamba. Nze nagenda ku ddwaliro okunona empekeze, naye lumu mba ndi ku ddwaliro ne batulaga firimu ya Fire Lutaaya, bamuyita Fire Bongole Lutaaya, eya siriimu nga mulimu akayimba today's me, tomorrow somebody's nakaaba. So zimo nakaaba, ninstasozi nakaaba nga mpulira amaziga gakulukuta ku mutima. Nengamba one day what if I become like this guy? Naye to the stupid love I had and this stupid heart of mine. Ne we yajja okulonda Vanilla yatundulwa, naye we yamala okutundulwa awo ngenda nziramu ak'amagezi. Natandika okubuuza kuba nagendayo nga yonera abawala nga abawala banyirira abantu abalina siriimu omusanga nga talinaako yadde akamogo. Bano abateefaako bano be balabika siriimu era abakebeza amaaso nagamba yonna mutegee nti alina siriimu, kizibu. Abawala bajjanga n'apaakinga wali Primoye nga bava Kampala ne balino n'eri gye twali tubeereyo saidi zeyo Luweero Kasana, ku ddwaliro ly'e Kasana. Najja n'apaakinga n'otunulira serebu waffe e Kampala, n'agipaakinga wali n'otunulira mwana muwala ataliko yadde akamogo, mwana mulenzi alina ne zi 6 packs. Najja n'alinona n'awaayo fayiro ye, n'awaayo akatabo ke ne fayiro ze ne bagibikkula wali ne bamuwa empekeze n'agenda. Naye nga bw'omutunulira walayo omulya boyiro. Era basisita ne bakabulaaza bekuba kulwanisa siriimu. Ekyo kyo sisuubira nti kinaasoboka, kozi n'abamuyina tebamulabika. Nze gayi wange talabika siriimu, gayi talabika siriimu, tamulabika. Nkugambye enkovu gy'alina ku mubiri gwe bye tukebera enkovu, musajja munne ye yagimukuba ku lwange gy'alina. Naye omukazi omu yampita sisita waliko geetu n'agamba
musawo Gertrude ngati nga nange embeerayo ku clinic because I did some counseling. I can counsel people. Ngamba kansala bino ebyokukansolinga abantu one on one nti obaze marriage love biki ebyo I can do a little bit of the according to the experience I have with people, not with me but people nange gye nninanga nze. Ebiseera ebimu nali mbikolanga eyo ku ddwaliro awo ekasana. So one day nali ngenza okutalayo fayiro ye, musawo nangamba you're too young for this. Nangamba let me be true to you. You're too young for this. Don't let love blind you to this extent. Oli mwana muto. I remember I was still like 22 years. Nangamba you're so young. Nangamba gwe gayi wowe omubuuza yafuna akasirimu yakugambako nti bamuzaala naye. Ne mugamba nedda yangamba era ne mukazi eyamumuwa omuwala eyamumuwa nga omanya abasirikale batera nnyo okgenda live kati naye ate he's so different neeyisa ye eri different nti bw'aba afunye girlfriend abeera n'oyo omu n'amufuulanga mukazi we kati gwe yali yafuula mukazi we ye yamukola ekyo n'amusiiga. Onansonyiwa olikodinga kano nga kawanvu naye wonna woolibiwuliriza inshallah. Kati nangamba nti nemugamba yamanyi engeri gye yamufunamu. Nangamba you're still with him. Nemugamba ye. Nangamba why? Nemugamba mugayi mwagala. Ate n'ekyokubiri according ku byenze nsimako discordant couples gye ziri abantu gye bali even newaffe Entebbe nayo couple engumya the guy is positive, the woman is negative and they have even children. So nga ndi mugumu atolina kyongamba naye one day nangamba okay think twice on this. Nemunali namunyumirizako nti twagala kuzaala tunoonya baby tuzaale ze ne habi nze ne bwe tunoonya mwana tuzaale. Nangamba think twice on this. Eno gundi gye mutuusemu ey'okunoonya omwana teweesalira musango okusinziira ku biki ebyatuukako oyo omusajja because I was even ne love nagirina naye nalina guilty ku kye baamukola baamukuba kulwanya kati I was so great nga mpula ogunugu gundi mu bulago nga neesalira omusango I feel omanyi the burden of guilt nga byonna nga bindiko kati nga ngamba kati bwemulekawo omusajja wattu baamukuba ku lwange biki awo omanyi ebyo ebyabawala bye twesitiriwaza azifu baali gwe baali basoose okukuba. Kati naddayo ewaka kwolwo olunaku ne mukubira essimu ne mugamba habi omanyi nti ngenze mudwaliro ne bankebera natandika kwekaabya omutwe guno omanyi abantu basiriimu obusayini obusooka obwo obusookerwako obwo bwa mutwe kuluma nga tegulekera omutwe guluma nga tegulekera ogwo nange naliko gukaaba wamma ne ngukaaba for a week naye nga mpeereza ssente genda mu ddwaliro biki aweerezaawo muganda we atutte mu ddwaliro naye nga nze mu ddwaliro gye bantwala nzolwedde omusawo namugamba edda sirina wannuma ndi mulamu. Lumu nga mugamba you know what muva mu ddwaliro bankebedde am positive because I remember that day we yajja on weekend gye yajja I don't do kissing. I'm sorry to say this naye nze ng'omuntu mulavu zeemaddemu si kissing abasajja I don't do kissing for sure but that day we kissed. Yangamba naye can you do something for me? I want to feel how it feels. Namugamba okay what do you want? Nangamba I want to taste your lips. Kati ogeriko ekyali nti nali mwagala. I kissed him. Ye yali omusajja owokubiri mu kunywegera akasooka kaali kana ku ssomero kabba kakisi kange naye banaye kavuma katonda teeka tuvuma katonda tali kusonyiwa nange siri musonyiwa walayi kavuma yabba kakisi kange saabitegeera bye yali akola n'akabba wesu kati oyo yali musajja wakubiri. Kati kwolwo olunaku ne mugamba omanyi wali we twakisinga maybe nayina amabwa ku kamwa nga tegalabika oba naye wayina amabwa mu kamwa nga tegalabika so I'm positive
because we made sure and I made sure nti buli wemba ngenda omwewamuka wano tumuyita vanilla sikaliipa mu vanilla I made sure nti simuganya kutundula vanilla wange nga siri mubisi. Byo bituufu ebimu abantu bye bagamba logic ezimu ntuufu naye nga it's not 100% true. So all the time I spent with him nemulimba bambi gayi yalina ku mulimu yadduka n'agamba nze golaba yagira na mu kyambalo teyayagalanga kujja ku kyalo kyabwe nga yayambadde ekyambalo. Twali tunoonya mwana n'agamba ate kati webakebedde olubuto ne mugamba mu negative ku lubuto naye ate mu positive ku siriimu. Yakaaba n'agamba sanyu nkuse mwana w'abandi banenze kati ngenda bikola ntya n'agamba we have made tuze tukola buli kimu abasawo bye batunnyonnyola byonna mbikoze. Gayi yajja yakaaba mu maaso gange nange kennyini nga naagamulimbulula nti mubutuufu neekebedde naye kituufu siri mulwadde ne gambula. Yakaaba ekituufu nga tayagala kunsiiga naye nga anjagala ng'omuntu kozi buli kimu abasawo kye baamugambanga okukola kye baatugambanga okukola yakikola. Aleme kunsiiga yakikola kuba yali anjagala nakati era tanawasa mukazi alinze nze naye nze nakitta mukwano seenagambira mpekeza buli nnaku ate nesirimu engeri gyaluma musijja aluma abalala bannange basisita bagambe bano abantu they test negative. Kyenjagadde okuyisaawo this long story kyenjagadde okuyisaawo nti these people test negative. Basisita ne bakabulaza bakimanye ebyo bisuga ddadi mbunagudde ku mpeke Katonda aba akuyambye. Bano abantu batestinga negative ate bano abantu tebabirabika. Ate bano abantu abamu balina emitima emibi akusiiga n'agamba nze saamujja ku miti eriyo abatagenda kukulumirirwa. Nze kyemwebazaako kimu nti he did everything abasawo kye bamugamba nga yakikolanga ng'era naye kennyininyini akugamba omanyi habi bw'obanga obwongo bwo tebusobola kusetoolinga tukole kino tutundule vanilla don't. Ng'era wiikendi asobola okujja ennaku najja ewaka namala naddayo ku mulimu nga tewali kikoleddwa nga mugamba nze obwongo bwange sibutegeera I can't settle naddayo. Koze ekintu kyakaliipa kiva mu bwongo bwa muntu okutunula vanilla kuva mu bwongo bwa muntu. So ati nze mugamba nze obwongo bwange tebuteredde ng'ajja kuddayo nga talina kyakoze. So he made sure ti abasawo buli kimu kye bamugamba nga yakikola naye nga siriimu gyali tafaanana. Abamulina tebamufaanana. Byebyo.